Kati omwana IT mu America babana bali muguni ngameka. According to research aliwo sawa zino. Sente ze bafuna. So states zinja kuba ngamba abazungu basachanywa according to states. Manyi wanoyinza okwogera ekintu omuntu agamba alimba. Nga state gundi abana bafuna 12. Yeah, so yogera ku state zomanyi. Kati bojja mu state actually ne information kati kweri ku Google omuntu yenaba bw'ogooglinga n'ogamba oba network system engineer salary in let's say Washington DC babasobola okuwa range n'ogamba oba cyber security engineer mu Virginia babasobola okuwa range kati omuntu yenna aba ayagala okumanya salary waliwo site bagita Glassdoor naye esobola okuwa glassdoor.com any other sites Google na yeso ebe kwa idea naye nga omanyi IT na yeri more levels zino help this one help this two chi kati abasobola okubanga abakuzaala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku kuzaala Quality Farm. ALLANCRUZ bwe ngendeyo mu America nga ndi mufumbi nsobola osigala nga ndi mufumbi nga ndi chef bwe ngenda mu America nga nze nanjagala IT nsobola osigala nga nkola IT kubanga bye tuwulira bw'otuuka mu America bw'oba oyagala kukola ku TV tosobola kusigala ng'okola ku TV olina obiteeka emabbali n'ofokasinga ku ki n'ofokasinga ku mirimu emirala wabula ate ngenzeeko mu ggwanga erya UK waliwo omukwano gwange omu gwe nasanga nga yali akola ku TV wano nga camera operator ate n'atuuka e UK era camera operator ku TVs ezimu yaŋŋamba nti ye circulatinga content our content ku TVs ez'enjawulo so yaŋŋamba ye yafokasinga ku ekyo bwe yayingira London oba bwe yayingira UK n'agenda n'asoma ne yeeyongera okusoma kamera era n'ayingira ogwo omulimu ogw'oku freelancinga akwata content n'agabira stations ez'enjawulo era ye n'aŋŋamba kisobokera ddala wabula baani b'otuukiddemu kikulu baani b'otuukiddemu kikulu bwatu bwe yantegeeza ku mukutu guno gwa CRUZ exclusive tetubeerawo kusaaga busaazi kunyumyamu n'aba celebrities bokka wabula tuba n'abantu kinnoomu buli omu alina experience mu bulamu okujja okugisharingako n'abavubuka ab'enjawulo olunaku olwaleero nkomezaawo musajja wange Mr. Lubega oba muyite Mr. Kikutte yena brand ye nnungi ennyo njaba sharinga website ye wansi awo mugende mukebereko wabula ng'ono ye bwe yayingira America because yayina ebigendererwa naye yakola ku mirimu egy'enjawulo okudeliveringa okuli okukola mu restaurant wabula yayina ekirooto eky'enjawulo nti yayagala kukola IT nga bwe yava eno e Kampala so bwe yatuukayo yakola atya byagenda okubanga ate atugamba CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya nyongera okukwanizaako yonna mu nsi gy'otulabira ez'enjawulo wonna wootudde yonna gy'oli neegatiddwako omulundi ate omulala Mr. Kikutte esaati bw'ogisomako esoma Mr. Kikutte Chikuteyo, yeah. Yes, if you're watching us for the very first time, please scroll down. You'll see his first show where we were talking about the same issues. Yeah, tuyiga. Owa Australia bwanajjanga mubawa, owe India bwajjanga mubawa, owe Kenya bwanajjanga mubawa, owe Sudan buli omu gyawangayira omuna Uganda alina kyasobola okubanga ataatu buli abwe tube tujja okukulaakulanya ensi yaffe oba oliawo nawe bw'otuuka mu nsi eyo oba omanyi ekyokukola newe okutandikira. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa okukomawo wano. Mwebale nnyo, thank you ALLANCRUZ, CRUZ exclusive. Yes. Yeah. Abuuza ku bavubuka awo tandikira awo ne byokola tandikira awo. Yeah, mbabuuzizzaako mbalamusizza greetings to Ras Uganda, Abba Maroon,
n'abampuliriza mwenna n'abagenda okufuna value mu byengenda okwogera leero. Kati obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi leero. Obulamu bulungi. Manyifa wano Uganda omusama bwajja. N'obeerawo ennaku nga 5 kye tuddamu okubuuza Odayo ddi? Agamba Uganda tukaagala. Bw'oba oli eri mu America tukubuuza ojja ddi? So Mr. Chikutte omanyi mbadde nkugamba bwe mba muli mu America tubabuuza mujja ddi? N'agamba nzija November ne twetegeka bwe tukuresivinga ne wayita ennaku 5 oba 4 nga tukubuuza why kati oddayo ddi? Tubanga abakowa naye kiva ku kyokubuuza oddayo ddi? No omanyi wano obubuuza obubiri butunyumira nnyo. Abamu akubuuza oddayo ddi kubanga aba ayagala kuba oluseko olusemba. Abamu akubuuza oddayo ddi kubanga aba ayagala maybe atwaleyo akagatto, akutwaleko akagatto oba akutwaleko akapale oba akasaati akalungi oba akasaawa. Abamu akubuuza oddayo ddi alina byayagala okukutikka otwalire omwana we oba otwalire muganda we. Abamu akubuuza oddayo ddi mulimu ab'emitima emibi ng'osanga alina pulaani ze zayagala okukolera awo. Bibuuzo bingi so olina okuba omwegendereza ng'oddamu loddayo. Olina okuba omwegendereza abamu bayita muyisi. Abasama abasinga tebatera kwagala kwogera lunaku lwe baddayo oba yazzeeyo. Bawulira buwulizi nti yazzeeyo ate abamu bawulira buwulizi nti yazze. Otherwise how are you? I'm doing well. It's a beautiful day. Weather nungi, so ndi bulungi nnyo. For someone watching us for the very first time, omuntu katulaba omulundi ogusooka, mwe profiling what you do, where you stay, then tandikirawo n'ebibuuzo byange. So nze I'm a software system engineer by profession. Ndi mu IT field. I live in the States, mbaddeyo for over 10 years. States? Obera mu America? United States, yeah. Okay. Mu America. State ki? Virginia. Virginia for the lovers. Baali balaba first gundi episode gye twarecordinga and abagamba about Virginia. Yeah. Okay. Bangi bambuziza ebibuuzo. It's good nkufunye nga tonnaddayo. Ne bangi nnyo abambuziza ebibuuzo nga bambuuza ALLANCRUZ mukomyewo naddala ffe abamu abaagala okutuuka eyo ne tusoma oba abaana abamu abaagala okugenda mu America basome naye oba oli awo bakolere eyo. Ayongera otutangazaamu ffe nga bavubuka banne kati gwomaze mu America emyaka 10 watuuka n'ogenda n'ofuna omulimu gwe wafuna then okusoma okwo kuba oli agamba abamu batugamba nti okusoma ogenda wesitinga obudde bungi ate olina okukola ssente so towesitinga budde ngoddeyo kusoma gwe bw'otuuka funa restaurant oba ofune ki oba ofune ekibaala oba ofune ki oba ofune hotel oba ofune home oba okola otandika obulamu. Batugamba okusoma kutwala obudde bungi so tandikirawo okukola ng'omuvubuka yenna n'avudde mu Africa oyagala ssente. So olaba ewojja n'okola ki n'otandika okukola ebiseera ebisinga kale ng'otandikidde mu mulimu kati ng'ezi restaurants biki bw'oba nga tolina strategy ne plan ekivaamu osobola obeera comfortable no getting a stark eyo kati ate ne wantu w'otuukira n'abantu b'otuukiddemu nabo basobola okuimpactinga engeri gy'othriving. Abantu like ovudde Uganda otuukidde waani? Otuukidde waani akola ki experience ebadde etya mu America. Kati abantu abamu ayinza okugenda n'atuukira mu state nga Boston oba n'atuuka wali abantu wano yali yavaayo ng'alina aba degree alina masters mu biology oba chemistry oba yali doctor ate n'atuuka eri n'atuukira mu bantu n'amugamba wano bizibu by'abazungu omulimu gw'oyinza okufuna amangu oba gwa kukola mu restaurant n'agenda n'akola eyo n'atefubaako ate kwongerako okusobola kufuna mpapula zeeri ez'obuyigirize ezisobola ate omusa mu system yeeri kati ebiseera ebisinga awo abaana bano abamu abadde yafunayo kale certification oba nga yasoma ebya education biki kati ate n'atuuka eri n'agenda mu warehouse asobola n'ayingira ebyo asobola obeera stark eyo ate obudde eri buba butambula buli kimu kiri on the clock kitegeera oli ka shift aka 10 hours 12 hours ogetinze stark mu ebyo bw'oba totekinze step back n'ogamba you know what
kino nali njagala okubeera. Instead of investing 12 hours nga nkola mu warehouse, kansaleko nkole at least 7 hours, zino hours endala nfuneyo kyensoma ekigenda okuchannelinga mu career gye njagala. Kati oba olina okufunayo ekintu kyokola kikyosoma. Empapula zaffe ze tuvaanu nazo e Uganda ne tugenda nazo mu America. How do they call it? Validating abatya. Yes. Mu America bazikiriza. So zikozesa omulimu. Kati kisinzira field job olimu ne skills zoba olina already. Kati ebiseera ebisinga omuntu yenna ayingira America kibeera advisable ne woba obadde olina kati nga mu IT ng'obadde olina degree yo n'ogenda n'oyongerako certification eri kuba erina ate gundi level gyekongerako. Woba obadde olina kale nga bino ebya business ebyo biri kind of general osobola integrating ne system yeri n'oyingira. Woba olina ebyoboyigiriza ebyobusawo ebintu byeri ebisinga career fields ezisinga wetaaga okuba ne license okukola sente ziri decent. Kati era oba olina okuddayo n'okolayo course yo myezi 6 mwaka n'osobola okuyingira system n'okola ku sente zikola ki zeegasa. So either way bw'otuukayo eri kiba kiri advisable nnyo okusobola okukola ki okufunayo kyoyiga ekisobola okugamba obudde mbandi mu questinga budde ate nga nina okukola sente. Anti kati olaba kati abantu abamu ajja nga yagadde kukolayo temporarily kukola zino hard labor amala akomewo wano e Uganda asetolinge kati kisinzira ne personal goals zo. Ne abantu abamu abagenda kukola long term ekitegeera long term ate nga ye tayagala kukola hard labor ayagala kukozesa bwongo. Kati woba nga oyagala kukozesa bwongo oba nga ali mu field for example nga wali munamawulire that's what you're passionate about ekintu kyoyagala content creation. Kati bw'otuuka eyo kyokola o connectinga n'abo abantu abalimu eyo field. Ekirungi kya America waliyo resources nyingi nnyo osobola okufuna community groups ezirimu ebyo bya media. Osobola okujoininga social network nga LinkedIn abantu ne bakunoonya bo bennyini nagamba tukola bya ALLANCRUZ profile eraga nti zino expertise zo tusobola okukola naawe kweno project neeno. LinkedIn katunyonyolera abatulaba batamanyi LinkedIn. What's LinkedIn? So LinkedIn zenjimanyi naye eri abatagimanyi abaana. So LinkedIn kati abantu abasinga balina Facebook, Instagram abasinga bazimanyi. Kati LinkedIn ye professional network eringa social network ey'abantu baagala okufuna emirimu egiri serious. Kino oba oli mufumbi oba oli munamawulire oba oli mu IT. So ogiggulawo n'ossaayo biography yo? Ogiggulawo n'ossaayo biography yo n'ossaayo experience yo kwegamba ebe eyogera ebintu by'okoze at a high level accomplishments zo. Katugeze wano waliwo kati katugambe omwana TikToker wano abadde akola content wa comedy atuuse mu America bamugamba content wo obudde obukola content wano tebuli wano olina kuba kyeyo naye nga muli awulira oba oli awo yandyagadde okikola mu America awulire okukola content creation mu America n'embeera ate wakabya okusukako nga bwe mbadde Uganda nkikola ntya wabula gwatuukiddemu n'amugamba wano tosobola kituufu tekisoboka. Olaba omuntu yenna agamba tekisoboka. I disagree with it. Ekintu kyonna kyonna kyoyagala mu bulamu kisoboka. Era bw'otuukayo omwana waba abadde TikToker nga alina a lot of people aba following aba liking content we wadde abadde amukola mu Luganda aba alina some strategy ekitegeera. Kati bw'otuuka mu America oba olina okukyusamu n'ogamba presentations zange zigenda beera mu Luzungu kitegeeza oluzungu lwe luba lubadde kutawanya brushing up ekitegeera no adaptinga language eri. Then resources kati LinkedIn gye nkugambye era asobola okugulawo eyo page nebeera addition to TikTok page ayina kuba content creator abeeyo n'onoonya n'oba studying n'olaba ki kye bakola ekyenjawulo bo bapresentinga batya. Kati skill sets zo gwe z'oba olina nga z'oba ojje ne Uganda zisigala the same ne was modifying and zibeera ng'osobola zipresentinga in the American version. Kati ebiseera ebisinga bw'okola ekyo ate era kikuchannelinga mu direction. So kiri mukatinga ku budde nti bw'obadde olina okukola 12 hours gw'amanyi nga kankoleko 7 then zino endala nsome
nga bwetinga connected ne communities zenjagala zirimu ekyenjagala okukola. So you've heard the saying time is money. Kati ebiseera ebisinga time yo engeri gy'ogidelegatingamu y'engeri gy'ofunamu okiraba. Kati gwe bw'otuukayo n'odedicatinga n'ogamba nzize kuba kyeyo ngenda kukola 12 hours 16 hours bw'otuuka e Bulaaya sente z'e Bulaaya teziggwayo ate bw'ogetinga comfortable mu kintu kimu osobola n'omala emyaka 2 ng'olimu ekyo. Kati gwe nga gwe kenyini gwalina okuteekako value ku kintu ky'okola. Olaba nga ozze eri ogenze mu byakusangula bakadde naye nga tobyagala ng'omanyi passion eri mu TikTok, content creation. Kati ng'ebyo bakadde kola 6 hours is investing mu ekyo kintu ky'oyagala. Researching alaba abakikola mu America bakikola batya. Creating as a social network sigala ng'okola after some time ojja kulaba nga kyokola kichanoinga mu direction eri ojja funa abantu nga you attract people because kyokola kyekyo kintu okikozesa kwagala naye tokikola gamba oh my gosh vaawo ddi wano nga si byagala. Waliwo omukwano gwange omwe yaŋŋamba naŋŋamba simanyi oba akyalina chance yange mukwano gwange oyo ali London yaŋŋamba Alan you're a very good content creator lwaki tojja e London nenkusasulirako half ya sente nokola nosoma content creation I believe naye sente saazirina mu kaseera ako naye simanyi oba ofa ekyaliwo naye nga naye yali akiŋŋamba bwotyo nga bw'okiŋŋambye naŋŋamba the problem with the Ugandans bamalamu nnyo abantu amaanyi nti tosobola kukola ky'obadde okola kyokka ng'ate mu comment section olabamu abantu abagamba nze am in America oba olina gamba am in UK ku zino programu zaffe zetukola nga zino olina gamba but me I'm living my dream olina gamba nze nali doctor e Kampala nenzija wano nga bwa doctor bwenjagala nenzirayo nensoma nenkola bwe nti kati ndi doctor naye mbu the problem is naffe abavubuka bwe tutuuka mu America excitement ebeera nnene buli omu ayagala kukola ngenda kukola njagala kukola bwe nti so oli bwawulira 17 katuli wali onyumiza n'oŋŋamba omwana IT oyinza ofuna 40 wangamba 40 somewhere 40 to $100 a hour omwana wa IT katuja ate ngera nakisanga ne nasanga omwana e London recently ogendayo twali eyo ku gyebokyere omukyomo mu park omuvubuka omu era myaka gyaffe naŋŋamba Alan gwe kyoba omanya najja 20 yaŋŋamba yajja 2022 that was last year naŋŋamba I'm an IT student naŋŋamba naye bwe natuuka nensoma bwe namaze osoma naŋŋamba right now nina abadde ampa emitwalo oba yaŋŋamba 8 aya mitwalo 8 aya ja pound naŋŋamba ne kati namuganye naye lisiti yange ekyali nnene like ofuna leero lukyano ofuna kugamba 8 enkyano kyano ofuna gamba 6 naŋŋamba naye Kampala kyali tekisoboka naye kyantwaliramu okugumiikiriza right now newadde break siri excited nti oli bwaŋŋamba 8 gwa pound enkyamuka but neetegereza naŋŋamba naye omwana bw'aba nga ayina IT skills najja wano e London noddamu n'obrushingako n'okubako akafuufu noddamu n'osoma ate okola ki osucceedinga kakati gwe wava wano ng'olina degree nze nava wano actually nali ntandise osoma naye degree saagina actually nenga wali otandise osoma ng'oli mu yaki nali mu first year kati nali mu first year then jjukira nava wano nensooka nengende Dubai ne muddungu oba ojjukira gundi gye twasooka okukola episode yasooka muddungu nagendayo ne muddungu nengezaako okusoma awo naye nga ndi mukola nagezaako okugenda actually mu University of America mu ddungu eyo naye nga nkola nali ebiseera bye nali mu security omanye abantu ababeera mu security bakola hours nyingi kati kikuzaayo hours nti na dedicating obudde nesifuna budde busoma so nengetinga stuck mu Dubai tewafuna budde busoma naye kati nentuka ekiseera nga bintamye ebyeddungu
Engamba eddungu kanveeyo kati awo nabeera emyaka almost emyaka 3 2.3 navaayo ne nkoma wano ne mane ngena mu America kati nagenda ogenda mu America already nga mmanyi ki kyenjagala kakulu naako omuvubuka ayinza obutakeetegereza oba okawuliriza ogenda mu America ng'omanyi kyoyagala eriyo agenda ng'agamba nze njagala ssente saagala kintu kyonna njagala ssente oba nkola ki ssente ze njagala then ne wabaawo n'oyo agamba nti njagala ssente naye nzaagalira mu kkubo lino kyotegeeza okay so gwe wagenda ogenda mu America nga manyi kyenjagala so ultimately nali njagala kubeera mu IT kati nga boogambye nti oli munamawulire nga kikyo kyoli passionate about kati obviously bw'otuuka ewantu wonna obaako nekyotandikiramu kati gino emirimu gye nafunanga nti nfunye mu restaurant nfunye guno gwa delivery nfunye wano gyabanga temporary era mu bwongo bwange nakina nti ngenda kukola guno omulimu naye ngukola temporary era n'ebyo bintu abamu bye bagamba bantu bintu si byangu kola kino kyekyangu abiki nabiwulirako nabyo naye nga nze mmanyi ebyo si byenjagala nze kyenjagala yali ki IT kati ne ngamba okay kino mwemba kyenjagala nkituuseeko ntya okiraba kati buno buli mulimu bukola nensooka nenjiriba wano ne wali restaurant biki ebyo kati eventually nenkola research wange waliwo yali akupushinga emabega nti genda osome ate eri yali ampushinga just nze nga nze kirimu nti ki kyenjagala kikyenjagala kati nekirala n'okulaba abantu abaali already bakola ekyo n'obeegomba obulamu bwe baali babeeramu ng'olaba alina emmotoka ennungi alina ennyumba kati ate nga nange kimpa ki motivation walaba nga abazungu bannayuganda bano abazungu n'abaddugavu blacks because abaddugavu bangi abamu oluusi tomanya nti oba munnayuganda biki bayinza oba banigeria naye ng'obeera mu America awo n'olaba omulenzi mwana omulenzi ng'alivinga obulamu obulungi omulenzi n'ajjaawo napakinga posh n'agenda wali nyumba y'amaanyi kiraba kyayagala flights akakinga wano left and right n'ogamba naye oyo aba asobola kukikola kyanjawulo ki kyalina nze kyesitalina oba kyesitasobola kukola kakati eyo nayo yali motivation yange kati neŋŋamba wemba nga njagala kudesigninga obulamu bwange mweno direction mweno career field step 1 eri ki kusooka kusoma kwongerako so neŋŋenda nenyongerako nemmanya IT are requiring IT ali so wide abantu abasinga kye batamanyi wabisa bisinga ogamba omuntu IT agamba IT ntandikiddewa kati IT alimu sections nga networking cyber security database programming bano help desk kati ali so wide kati naku zino waliwo ne machine learning AI kati gwe nga gwe osobola ofuna kugundi specialties eziri hard kati right now cyber security system administration ziri very hard obanga ogambye kwembakinga mu IT kati nze natandikira mu system administration specifically Linux we natandikira neŋŋamba kansoma ekyo already nali maze okukola research omuntu sente zasobola okufuna wabanga amaze okukola course mu ekyo nentandika nenjikola wakola research nga research agamba ki nga research agamba ekitono nnyo omuntu ng'omaliriza osoma osobola okufuna between $8,000 to even wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty and more based on experience and skill set eja dola omwaka paku remote paku gundi ku simu yange gena maso so $8,000 omwaka eja dola to kati 6 figures kintu ekiri trending walire okubeera nga at least toli mugina emirimu gya wansi tekiri common nnyo naye it's something that is trending tukita 6 figures making $100K omwaka
Era abavuka kati ng'omuvuka w'Elanda yagambye akola pounds emitwalo 8. That's about also the average for IT, abantu abali mu IT. Naye nga kati fe mu US era ziba 80k mu za dollars to 90 and 6 figures. Abasinga bajja beera mu 6 figures. Naye kati so n'okola research? Nenkola research kati nendaba income bracket. Nengamba ya eno this is where I want to be. Yono omuntu gwe njagala okubeera. So nengamba sagala kubeera eri mu bino ebyaki mu buno buli mulimu bweno bwa like hard labor. Njagala kubeera nga I'm working smart and I'm living a comfortable life. Yeah. Kubanga bw'otunulira obulamu bwo nga tosobola kugira kumalako na hard labor nga njiribayibwa mu buno obulimu. Zino sente nga nnyingi. Naye oba olina okukola ki, oba olina okusoma. Naye ate ekirala sente z'ofuna also n'obulamu bw'olivinga nakyo kimataringa kubanga ebintu byeri ebisinga byonna bya bills. Kati nga nagenda ku bills. Eyo course wagisomera bbanga ki? Eyo course nagisomera emyezi 6 to then ngena nenyongerako so roughly around a year. Certificate. Then noyongerako n'okola ki? Nengena nenyongerako ebintu ebirala kati nga cloud computing, AWS nemanya nyingira field. So kati nga bwe wali mu America gwe wali wegomba kolya company ki? So when I live in America, waliwo company y'amasannyalaze mu state gye nali mbagita Dominion Energy, Virginia, eri popular ku East Coast. East Coast yawo manyiwo. So Virginia wo DC n'ogenda North Carolina. Kati supplying amasannyalaze wano nga wona bagita umeme yegaba amasannyalaze. Kati eri bagita Dominion Energy eri mu energy. Nali negoma nnyo gikolera balina data centers ebiranga store naye nga mulimu computers, giant computers storing application. So gye nali negomba okukolera era bwe namala n'intargeting nga n'interview nga nakola interview waliwo ne company ndabagita Camax. Interview teyangendera bulungi kuba sali prepared bulungi kati interview yokubira Dominion Energy n'enfunayo omulimu eyo. Kiki ekyagana interview eri otambula obulungi kuba kati kuliko abaana ba IT bangi abatulaba? So interview eri ekyagigana otambula obulungi ekisooka nali siprepinze bulungi kwegamba research wange nali sikoze amala okukola ki okutuuka eyo. Ekyokubiri waliwo bwe nalindye kubanga kati ezo interviews ezimu bazikola remotely kitegeeza nti wona wooba oli wabazikolera. So nalinamu some technical difficulties ne network. So nafunamu ka challenge. Sagala keke nze zino keke zirimu sukaali. Leeta ebinyeebwa byange. Tozanyira mu binyeebwa. Leeta tofaayo. Mr. Chikoto tuyagala ku binyeebwa. Nja kunywako wano kachayi. Naye muleetere ebinyeebwa. Ffe tuli basajja tetulya keeki bino ebiwomerera by'abakazi. Teeka wansi wano. Tweyanziza. Teeka. Eno Landstar Hotel we tuli bannange. Ebyokulya mu birabanga babireese biri malidadi sana. Nabagambye ekintu kiba bulungi. Bantulitingira ddala nga mukungu. Kuba ngenda byesasulira munnange temugamba nti bampadde bya bwereere. Oyinza okudda emugamba abeera ku Landstar ne bamuwa kyayo. Neyanza. Thanks. Ne omwami ono muleetere ku binyeebwa musama wange. Omusama bw'ajjaana aba ayagala okulya ku kinyeebwa eky'omu Africa wano ku Landstar. Muleetere ku binyeebwa n'omwami ono naye musama. Oyagala keeki? Okay. Kale owaye mwetegule kati. Naye leeta ebinyeebwa. Leeta ebinyeebwa. Okay. Kim bakweka keeki. Mweka keeki oyo. So nomala n'ofuna omulimu eri gundi yaddako?
So iyo company eyokubiri kati guno omulimu gwasooka kubanga interview process ebeera hectic obona okuprepinga ebeera hectic ebera online namwe mukola online or physical kati ejimu ebera ejimu basobola tandika online obera wakawo ne bakusindikira Zoom meeting invite ne bakubira basobola ne bakuscreeninga nga tebannakuyita face to face kumakinga sure nti omuntu gobagenda okuinterviewinga ategeera kyayogerako kati woyite yo first screening then eyokubiri basobola okuyita on site balabe engeri gyo interacting amnabo wamejaringa mu kimu IT so mukutandika okuyingira in na majoringa mu Linux system administration bebakola ki so Linux wakati oyinza n'okufunira emirimu ngokolera mu America manye ebintu byamwe bya IT obeera mu America naye nga gwokolera ali wano Kampala so muba mukola ki kati Linux actually abantu kyo batamanyi Linux ali everywhere Linux feature tukola Linux is an operating system nga bolaba Windows bolaba gundi Mac kati fa aba Linux olaba computer yonna gyofuna erimu hardware kyebayita hardware kati computer eba hardware whatever then neberako kyebayita operating system but operating system oyo kye Linux yatuloko then after the operating system nofuna zino applications ze mukozesanga Instagram biki ebyo zijjako nofuna yo user interface kati Linux are playing a part kubanga without the operating system zino applications zone data wone bifananyi byo tebisobola kubeerawo okitegedde kati fe abakola abali mu Linux aba managing operating system to making sure nti oyo data ava mu ezo applications ebifananyi videos content gomwritinga atula bulungi ku ki operating system ali stored bulungi ali secure abantu bamubba okitegedde kati tumustoringa ku bare metals machines ezo zebayita servers abantu abasinga bibalabanga bitowers bino mwalabanga bi computer binene ebyo kati ezo zina data center gye zibeera kati kijanga kiri fresh gono kisaaka yo operating system drive yango jajjasa ojajjuza nnyo anku kubanga kati nze mwennyini mbuuzizza naye bw'ombuuza kyonnyonnyodde naye omulabi ye anazzayo ka vidiyo emabega kubanga si byangu so ekintu kyonna omuntu waba ayagala kiremereko nze kyendabye bw'oba okyagala kyonna kiremereko noonya abantu abali mu ekyo ekintu kyoyagala okukola kiwulirika kitya ng'okola ekintu kyowali olooseeko ng'oli mu Amerika eyo kati nga nze ne bakeera ku makya wano nawe mankola ku TV nga Uganda tebagiraba naye nemba nga ndi okwo nga nina byenjogera oba nzinako nga bikukujju oba nkolako ki oba ndi ku kamera oba editor naye nga oli mu kirooto kyo kiwulika kitya kirungi nnyo otobeera nga ali ku mulimu kati nze olaba nze bwe mba nkola omulimu gwange mbeera nga atali ku mulimu nkera ku makya nenywa kacayi kati nga nongenda okunywa nemala nina abaana bange nembatwala ku ssomero nenkomawaawo nempisa mu emails okolera waka nkolera wonna nsobola okukolerawo sijagamba nti kanvuke mu kangende ku office nsibye tayi nsobola n'okubeera mu buliri bwange nenkolerayo kyekiragamba nti Amerika enyuma kati gwe Amerika ekunyumira kinali njagala era kimpa emirembe gyange kuba nsobola okukolera buli wamu era bwe mba nsazeewo nti kati ngenda kubeera nga buli mwezi ngenda mu kifo ekyenjawulo nkolereyo nsobola okukikola ekitegeeza kati nze nemmala ntuuka nentuukira ewuwo Mr. Lubega kyosooka okungamba CRUZ genda osome wakati gwomanyi importance nkubuuza nti CRUZ kiki gwe kyoyagala okukola oba kyekyo kyoyagala okukola sooka ogenda osome oyongereko then n'ekirala tunoonyesaako erimu ekyo ekintu kyoyagala ekyaga direction yo osobola ogichanolinga mu ekyo ekirungi ndowooza ekiri mu Amerika simanyi naye ekirungi ndowooza ekiriyo nti bw'osoma tosiraana bw'osoma nedda bw'osoma then n'ekirala bw'okola kibobeera kubanga olina okuba it's a combination of things olina okuba street smart also
onokubanga osobola ku networking akuba buli kimu kigenda ku networking chechi eri omulabi wanga networking kitegeeza okubanga osobola connectinga n'abantu abali mu ekyo ekintu kyokola ki kyogezaako okubeera kati nawe ina competition mugundiyo oyina waabo banange Mr. Lubega nange jangu onkolere ebikibi kino otunula mu Kongo no toyita mbina nze kati nga LinkedIn social network je nkugambye era bo ngenda kugundi yange inbox yange nsanga ka abantu banje nina opportunity nene kyenso okukubuuza nkwebaza ne kugamba webale kunsindikira mulimu ogwo ne nkubuuza rate eri ziri sente mmeka zompa akitegeera kuba nina value yange manyi kyemba ngenda okuleetera ku meeza I know what I can bring on the table so kati nsooka kubuuza ompa sente mmeka ate ne condition ki wegubanga ogenda kuntwala mu office ndaba sente nendaba oba kinkolera bwekiba tekinkolera ngamba tekinkolera nze njagala mweno bracket ate njagala kubanga nsobola okukolera wonna wendi kati gwe muli eri owulira okukolera Uganda n'okukolera mu America which one is the better place? Uganda wanyuma Uganda naye nze njaga nnyo kyusa ebifo saaga kubeera nnyo mu kifo kimu saaga nnyo obeera stagnant so njaga nnyo okubeera mu environments ez'enjawulo kubanga like kimpa refreshment so kati gwe weekolya IT wo kyomanyi banammwe obulamu bubanguyira bannange kati omwana IT mu America baabana bali mu gundi nga mmeka according to research aliwo saawa zino sente zebafuna so states ezenja kuba bangamba abazungu basachya nnyo according to states manyi wano oyinza okwogera ekintu omuntu agamba alimba nga state gundi abaana bafuna 12 so yogera ku state z'omanyi kati bojja mu state actually ne information kati kweri ku Google omuntu yenaba bw'ogooglinga n'ogamba oba network system engineer salary in let's say Washington DC baba sobola okuwa range n'ogamba oba cyber security engineer mu Virginia baba sobola okuwa range kati omuntu yenna abayagala okumanya salary waliwo site bagita Glassdoor naye esobola okuwa glassdoor.com any other sites Google naye esobola okuwa idea naye nga omanyi IT naye erimu levels zino help desk 1 help desk 2 ki kati abo basobola okuba nga funa $18 per hour to $2 per hour ezo zinzo oba za wansiko naye kati speciality je nkugambye zino ziri high level nti osomye Linux system engineering osomye cloud computing storing data mu cloud AWS oba osomye cyber security oku protecting information y'abantu ate je mirimu egisinga zigenda okubeera between 90 to 6 figures ebintu babisomesa wano ngampuliranga ebyebweru ennyo biba bisomesa mune abayindi babisomesa ne remotely ku internet internet ne wano nchiwa kati wano waliwo technology waayo naye omuntu ayinza oba tanabeera advanced as such hane kati osobola okukolera wano actually nina mukwano gwange kati MTN kati gwenga yakwagadde ngokola kampani za wano baba tebasobola kunsasula sente zendi worth baba tebasobola kunsasula sente basobola balinamu akasente ako bayinza okugamba tukwetaaze nga baba byokola Kampala ne webatambula paka Masaka go tebamufuna woba bampadde offer nsobola giconsidering and enjoy coming and endaba nova mu America nodda wano sivaayo nze mba nkolera buli wamu sivaayo naye nga nsobola okukola ki nsobola okukolera wonna wendi nsobola okuba nga nzija wano nenzirayo bwe bityo naye nga kati omuntu bwenfuna emitwalo gyange 8 that's take home banka naye bampadde emitwalo gyange gya $8 nasoma eba take home egyo emitwalo 8 eba gross guba omusala gwonna naye oba otematemako kubajjukira gwe ng'omuntu oba olina bills oyinza okuba ne rent oba mortgage olina emmoroka jjukira bw'ofuna sente zo naawe kenyini olina lifestyle gy'oba oyagadde kati oba n'emmoroka ennyumba amasanyalaze amazzi trash services internet essimu oba olina family n'abaana mulimu tegubisasula gwabitematemamu okwezo sente
gwabitematemamu ebubona buvunanyizibwa abo. So bwemba muvubuka nga njagala nnyo ebintu ebirungi, obulamu obulungi, obulamu buli posh, nsobola obulivinga. Osobola obulivinga, yes, nga teri aŋŋambyeko. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Kituufu. Osobola obulivinga naye bujja ne cost yaabo. Kitegeeza oba obulivinze oba no making sure maintaininga gundi income esobola okukola ki okubukeepinga nga bugenda maaso. Kati gwakola sako kye emikwano? Sako nze nina emikwano eja buli kikae naye kati emikwano egimu ejali mu bino byenali njagala osoma wenali njagala ebyo najo njituukirirako naye nga buli muntu yenna welcominga ne tudiringa naye mu eyo field. Osanze ko bana Uganda banna bwe mukola emirimu egimu? Bangi gye bali eyo mu state. Abawala? Abawala n'abalenzi. Actually market y'abawala kati eri nene nnyo naddala mu IT field kubanga they are the minority. Kubanze banyumira nnyo. Nyumira nnyo okusanga abawala abakola IT. Munaye era kati abawala abasinga BBS eyo. Playing omuwala ng'akola IT nsanyuka nnyo kubanga bamanyi oyo omuwala obwongo bulungi nnyo. Munaye ekintu kituufu nnyo kubanga neeri abala abasinga bw'ayingira IT na building eyo LinkedIn profile ye naki ate bo bayingira mangu field kubanga they are the minority, so companies zisinga baganyo ballot for diversity. Okitegedde abasajja badominatinga nnyo IT field kati ebiseera ebisinga omukazi bw'abanga agiyingidde n'agenda n'ayingira job market ate ayingira mangu wa prepping obulungi. Ku mukutu kwe tuli CRUZ exclusive kuyiga kumanya tekugwayo nagambe nawe osobola okuba ng'obeera mu state ey'enjawulo naye ng'olina kyoba oliawo kyoyagala okisengako n'avuka bw'ojjanga mu ggwanga Uganda onoonyangako nga bwe nabataddewo program ya Jjajja Waalu ng'ayogerako abaagala osamba omupiira professional kino nekyoba olina okukola era bangi nnyo mwankubidde amasimu okuva e London awo ne muŋŋamba academy z'e Uganda bannange. So endowooza nga bwe zityo zetwagala. So Mr. Lubega, so apart from ku mulimu gwo biki bw'ofisaawo obudde ki ekirala ky'okola? So bwe nfisaawo obudde nzanyako omupiira nguzanya buli Sunday. Nina community y'Abannayuganda then tulina mikwano gyaffe abaspaana. So nzanya omupiira ate I like to travel. I travel a lot. Njagala nnyo okutambula njagala nnyo okutambula. Otambula ebyo oba bya mirimu? Ntambula eby'omulimu n'ebyange. I do both. Era kati bwe najjidde wano nasoose ne ŋŋenda Ekyeyo France. France wabadde wa? Madrid? No, nabadde Paris, France. Then mala ne ŋŋenda Spain, Madrid. Badde nfudde nga Spain. Badde nfudde nga Spain. Wabadde France? Paris eyo. Paris? Paris njagalayo nnyo, sinnagendayo. Naye njagalayo nnyo. Then njagala okugendako Spain. Nagendako mu kibuga ekyo Madrid, ndaye bwe kyaka. Kibuga kya mulembe nnyo. Ne Germany. Kuba munnange. Waliwo njagala okugendako Wales. Wales eyo njagala okgendayoko. Naye njagala kugendayo. Nakati gwe obulamu bwakwanguyira bambi. Weewale kubala bulungi bulamu. Obulamu sofa bulungi. Omanyi abavubuka kye kisinga otuwa obuzibu ekyo. Okubala obulamu obugumiikiriza. Kati gwe you were patient n'osoma. N'ofuna akasente akatono naye ng'osoma. Kati okungula.
Newe nkuba oluseke kona ogamba nti CRUZ olukubye nnyo kuba nenzijjawo ne watajja na musaayi kati nga olubega ng'osesa oluseke olumanyi oluseke oba oluseke bwe butyolo Uncle Moses alutegeera kyeka Uncle Moses yebuzabuza Uncle Moses nakubye Uncle lubega oluseke njampadde obuntu nga bulungi nja bukulaga bwe ndi bwambala wano ne mbubalaga nga amaze okuddayo mujja bulaba buntu bulungi nnyo bwakoledde bannange ekintu ekiva mu America kiveeko owulira omutindo nga gwa njawulo owulira buli kimu owulira nga omubiri gonna gonna gukyuse waba omunange bamuleetera essimu okuva mu America eyo bamu iPhone nga buli kyasanga akikwata buli kyasanga akikwata kyokka yagula wano essimu e Kampala nga talina byakwata ne bamulidde essimu okuva mu America ne bwalaba kamunyeera nkatambula nga recording bino ebinyeebwa singa bikuttekutte dda bwanaga essimu yange erabisa bulungi ebinyeebwa bino mukazi yatusse bannange but otherwise eno bagita Landstar Hotel owulya kacaayi ka mulembe baba kajinja okapiringa eno olaba kati nga kano kacaayi bwe kati ekintu kacaayi ke Uganda kabamu ekyenjawulo era eri okasanga bwe kati tokasanga n'emmere emmere era bwe nabadde nzijana ekintu kyenasunza okwesunga yemmere ettooka eryo kati ku papazi twagenzeewo ne batwetera ennyama ngeri mu ndagala muluyita luwombo oluwombo awo kasupu kivuuvu bakita kivuuvu ekyo I was so happy navuddeyo nga nze nampulira amaanyi kyekyo olina omukyala wano omukyala wano tadaba kubeera waawo kale tugenderaawo anko kubanga kati kyemmanyo abawala atunuulya potential husband kuyonyumiza n'akasente bw'abalaabalamu atandika okulaba potential husband era kati bagamba CRUZ thank you so much thank you so much we at least have a chance my sister Instagram yange Jim Lubes bagenda kubeera omwo anti bagenda kujja nga besooka kwebuuzisa nga abaagala okugenda mu America okusoma abaagala okugenda mu America those things are hard but Lubes, where did you stay? When are you planning to come back? Mwana gwe byonna bino byewayogedde ebituufu kati nze olaba nze nakola IT by the way bino tusobola byogera can you give me your number? Like I call you on WhatsApp because wajimuwe mutandike ondooke muwulire ensasagge naye nga kugundi tulina page Instagram page ya Kikutte eri Kikutte _ nako ngenda kuba among the services ngenda okusaako nabanga nsaako travel blogs ezikubulya about different places ebintu ebiriyo ngenda kuba nga I'm going to be writing some wagiguddewo website nagiguddewo bagita batya www.kikutte.com wagiguddewo nze engineer behind it omanyi nokukola websites ojja nkola website nze building from scratch ne Mr. Moses atoyo yekabako ya olimba Uncle Moses yekabako Uncle Moses wala munkolere website ya CRUZ exclusive ne mwana nga muli bavubuka bagezi wamacho ovo muli mukwataganya nnyo n'oli oyo muganda wange oyo kati olaba omulimu ogwe mwegubagatta nenze bwe nkubulya mikwano gyange tuzanya mama Brighton naye oyo muganda wange ebyaddala nno muli baluganda same dad same mom ne bwatali badde muganda wo era olaba ekintu ekibagattagatta wekiri nze nina emikwano abamu nga ekitugatta mmere abamu mbunyumirwa nnyo nga bali bonna nga tuli emmere abamu nti balya nnyo
Noga nyengeri gyasalamu emmere speed. Nenga bw'obuuza omulamwa oguli awo ennyo ogubagatta. Wagwa tewali. Tewali yadde. Nenga olatisola mukwano gwo. Nibuza, Mr. Lwega, oli mukwano gwange nti oli creating a website. Nibuza nti oli akola ki? Oli ali mu data. Simanyi database. Oli ali mu ki? Naye aba. Nze ngenda kyusa emikwano kati era bwembe bobeera nga nganda bola ku simu yo kwendi nnyo manya nakyusizza emikwano bannange emikwano egimu mundeke mu guno omwaka mundeke mbalese mu guno omwaka oli high speed kati guno omwaka gujja ngenda kuba n'emikwano ba Mr. Moses nambeera nabo tunyumya website ya gundi kati buli ayagala omugulya website olina business oyagala kugulya website. These are the guys. Oshitegedde, by the which number can we give them? When you are going to bagala nyi number ya WhatsApp. Put the number. Bantu bagala yibayinza okwagala bagulya websites. But by now business naye abaana bawano. Abaana ba IT abawano banansonyiwa. Bayina engeri gye balowoozesa abantu nti ebintu bizibu. Kati ne baseera nnyo abantu. Kati munaye ebintu actually ennaku zino technology buli wa evolving ebintu be becoming more simple and simple. Kati waliwo resources waliwo emu gye bayita WordPress, waliwo gye bayita Weebly, waliwo ezo zonna resources wogenda ku Google zifuna. Osobola ozikozesa ziri user friendly tewetaaga na kubeera very technical nti oba okola hard code. Omuntu yenna ogendamu nga bona agenda ku Facebook n'oggulawo page n'oteekamu erinnya lyo biki n'ekyoyagala. Kati technology yabigonzezzaamu nti osobola okugenda okwo n'oteekamu ebifaananyi byo n'oteekamu content yo website n'eggwamu just dakiika ntono. Tukomaawo. Emya byanandisa biwooma. Olideko? Obunyeebwa kandi. Byako obunyeebwa bulungi. So, katubawe namba. Mwabagala obagulira websites. Ng'oli eyo. Mbadde ngaba abana Uganda babe nk'emitoto wange biza. Omwana n'omugamba. Mwana nzigulira website. CRUZ. Website eyo giraba. Kijja kutwalira ng'omwezi. Mwezi simanyi ate creating simanyi mugiza simanyi name biki. Simanyi kati ejja domain names ejja twala weeks nga 2. Simanyi gundi okujima. Kati munakulaga nti ebintu bizibu abantu babikuwa. Naye kati muzzo tutaasaba kikutte. Twagala ekintu ekyo mukikwate bulungi. Kite. Kati ngaye mukikutte. Mukikwate bakikutte mutute bawe ku namba so namba eri +1 804 539 3721 ne namba ya America nange nsolo gikwata ndi namba ya mwempanvu +1 tulina ne local number actually oba local number eja kwangu. What's local number? Eya wano ogamba code eya Uganda 256 obadde ogamba loko namba naye abaana bano tulina lock number kati nze mbadde manyi oba lock number ate etya lock number tulina lock number baana mmwe so UG +256 750 723 311 yeyo 256 so to reaching out kati mwenga accent zichuka accent zichuka anti olaba fe tubeera authentic tetu forcing kintu kyonna tewetaaga kati nze sijja kujano nkugambe nti oba nze tekimanyi kwogera Luganda biki ekitegeera oba oba authentic ate abantu abasinga baganya omuntu ali authentic. Nakwe wagenda oli mukulu already. Era bw'obikola tumanyirawo nti nno. Ayagala tusikeri yo. Yeah. So, ladies and gentlemen, the show comes to an end. Show yange sagala esukkewo, show yaffe sagala esukkewo wano. Olunaku olwaleero. Mufollowing ku Instagram
Yeah, follow me on Instagram, JIMLUBS. Follow Chikute _ and stay tuned. Tujja kuba n'ebyakabi. Nja kuintervinga nko ne ku Zoom. Zoom belako. Bw'oli yange olina bangi bakubuuzizza. Ate ekintu kye kimu. Okunaddayo okuba advisinga. Ongamba tukole Zoom. Tukola Zoom. Ng'oba highlightinga. Yeah, omuntu yenna Neta bagambye nti atwala abantu mu America. Bannayuganda bwe buzibu bwamwe. Wallahi, bwogenda balaba nga bajja mu inbox yo. Wagambye otwala abantu mu America. Kati nze okoze otya okuntwala? Olina sendika invitation. Tembikola ebintu temunswaza. Just weebuuza naddala abaana ba IT wamma. Bwegendayo omubuuze nti wamma kino. Yebayiza akabuzo kasemba. Omwana asobola ofuna omulimu mu America nga wa IT naye ng'akolera wano Kampala. Nina mukwano gwange omu bamuyita Hassan Kibirige. Ya developing waliwo bagita plot 9 ya Python. Actually akolera company gyemu gye nkolera naye abeera wano. So mwana asobola. Mwana asobola ya. Kikulu. CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ ge manya saagala kubanga ate nsukako wano Nakola lero. Tuli proudly powered by Africa One Tours and Travel, then kwogase Marus Bridal Center, ate era kwogase Nile Cargo Shipping Company. Bakugira ebintu mu America bulungi nnyo babireeta wano ne Hasi Beauty Parlor. Wali emuyenga okulira na Italian supermarket. Itawo tugenda mu Christmas olusotokiriza kusooka kugenda mu kyalo ng'ofaanana bulungi. Genda layo kubenganda ng'ofaanana bulungi. Itali ku Hasi kaskini bakapepette bulungi nnyo kabeere ng'akange ekintu kibeere nga kiri malidadi sana. Hasa akomawo ava yukawo products yalesezo mu perfumes ez'omulembe kugambye alina perfumes ennungi zajja mu ggwanga eyeyokawo. So mujje ekintu twakyongeddemu nnyo ddala. Yitawo ku Italian supermarket awo Hasi Beauty Parlor tulaba ate embeera bwetambula. Saagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero naye nga temera ne toothpaste wa Jojo ankyamulina mu bungi nnyo toothpaste waali kuba essimu kola order. For now se bulungi mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.